Kasomyemu naija sikusayingako. So Yita wano otutula wano waggule tewali kwekasi. Okay, how do Okay, lili pasu kubandisa. Ensonga tuleserwa leero sokugitutangaza mu kiki kitulese mu Buganda. Ensonga endise ndi musajja Muganda ate nga tuli bankizo nnyo ng'ab'omutima. Katikkiro wabweru tweddira ekika kimu ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale nze Mukasa Yasiini. Ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto ki ffenna tweddira mutima. So akiika embuga amanya ensonga. Olwaleero nzize n'emikwano gyange ab'emyoyo emirungi Ashimu ne Frank Antambi omanyi munsi tulinamu emikwano egy'enjawulo. So Katikkiro okutwogerako obwogezi omanya nti wayinza okubaawo emitawaana oba egigudde embuga. Kakati bwodduka kyebayita nti akiika embuga amanya ki ensonga. So ekituleese olwaleero kuwaayo bbaluwa nakwongera kutegeeza kitaffe kwebyo ebitambuzibwa n'ebigambibwa ye byalabira ku mitimbagano nga bwe yagambye nti Yasiini oyo w'Ebuddu naye simulabangako. So mbadde ndeese ebbaluwa okumusaba okumusisinkana okumunnyonnyola n'okumutangaaza kwebyo ye byalaba nti Yasiini ow'Ebuddu tatambula buki bulungi. Mu kumunnyonnyola n'okumutangaaza abantu bagamba kibadde kikkakatako okwetonda. Ekigambo okwetonda okibuusa amaaso. Mu bino byozza olwaleero okwetonda mwekuli tekuliimu. Of course bwe mba nga ndi wano nga bw'ondaba nga ndi Mmengo ate nga bwe nazze okulaba simulabye sirina kwetondera ggwe njagala oli enzija okwetondera nga maze okumunnyonnyola ng'ategedde bulungi ensonga yange nti ddadi bino byolaba ebigenda mu maaso munaye emitawaana bwe giba gyagudde kino na kino na kino na kino na kino mu byanaaziramu kwenzija okusinziira nkwate kale omugaye mbutuufu taata osanga wano neetaaga ntereezemu wano newali. Ki ekyakuleetera okwanukula omukulu ng'oli live ku TikTok? Ekyolimba era yeyo ensobi gye mukola byebimu ku bimpaliriza ennyo nendekawo byonna. Abantu tulina nnyo enkola eyo y'okwagala okumalawo bannaffe bye tuzimbye. Nze bwe nali nnyanukula omukyala muyimbi munnange Fiina Mugerwa. Kakati mu kumwanukula ebigambo bye nali nnyanukula ne bakwata ekifaananyi kya Katikkiro ne bagenda nga bakikuropinga mu mboozi nakola ki ne basuulamu ekifaananyi kye. So nendaba nga abaseddekezi abatamanya ŋŋamba abampembe baagala okunkyayisa Obuganda. Nze ng'omusajja Mukasa Yasiini nga nnyina okudduka okumugamba nti ddadi n'okutegeeza Obuganda nti bano bampembe baagala kumalawo bwenzija akawuugo z'omuzzukulu wa Buganda. Owulidde nti nali ŋŋamba oli bano ne bakwata ekifaananyi ne bakigattamu. Omulimu gwaffe nagwo gulimu ebizibu, gulimu okulwana okulaba nga bakuza wansi buli lwosituka. Bino byonna bigenda mu maaso. Emabegako bwe nali nava ku maaso g'abantu nga tewali anjogerako tewali andaba maze kuddamu n'ensituka
so ebigambo bingi bijirako emboozi abantu nga bwe baziraba abali eyo naye wabeerayo ababiri emabega ababa babiseesa nti oyo tumukwate Lili Puzzle bw'ofuna obubaka bw'ekitiibwa n'obufuna ku mutimbagano nga mmaze okwogerayo byakonfaminga n'akonfaminga kyekyakugira mu bwongo ekyanzigira mu bwongo okubira mikwano gyange Ashimu Frank Atambi nabadde waffe Masaka nyina omuzikiti gwendi mu kuzimba sayiti ngibeerako nabireseewo oba siminti bamubba oba amabaati bagabba nga nyina okujja wano leero omalize ensonga wano era ndeese ebbaluwa sizze kumulaba mbadde ndeese ebbaluwa emusaba omukola ki omusinkana era baŋŋambye ngenda kumulaba Ntambi omukulu gw'omuwadde amagezi kuba waliyo omulala akyawaganyala ebiseera ebisinga amagezi ogenda gawa omuntu nga naye mutuulo kufu mutima Lili Puzzle tabeera nk'omusajja ajemera nnono ajemera amateeka omusajja muyiiya artist ali creative ennyo atusanyusa atubuulirira ensonga zino we zaaliwo Lili Puzzle namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 nga Puzzle tukoze tutya kubanga tirabika ng'ekitono naye bangi baba tuzinze naye ng'olugero lw'Abaganda bwe bagamba nti akiika embuga amanya ensonga statements za Katikkiro mu kuzoogera maybe singa Lili Puzzle yaliwo maybe yali badasobola okubanga akola ki amunyonyola yamunyonyola kyetusinga okubanga twetaaga conversation diganye ebya Katikkiro waffe netubeera nga tubitegeera naye n'ategeera sayidi eno ey'abayimbi embeera nga musobola okusinkingala embeera ku page emu ekireetawo conflicts olumu sayidi emu okubanga yeemanyi kyayo naye singa mutandika okubeera nga munegotiatinga musisinkana mwogerezeganya kigenda okuvaayo nga buli kimu kiri represented ennono zaffe tumanyi engeri okurepresentinga better because twogedde okiraba naye amaze okubeera nga ategeera sayidi y'abayimbi then tufuna common ground yensonga emu esinga okubeera nga ekola ki ng'etuleeta n'okulaba butya otuyinza okukolesa ekitone ng'ekya Lili Puzzle Mukama kyeyamuwa okubaako ettaffaali ery'amaanyi lyayongerako sinakindi ng'ebimu ayinza nakubifuna mu njogerezaganya eri Katikkiro. Lili Puzzle kyanjawulo ki n'emuyimbi muno nga babadde batadde mu list kyanjawulo ki wakati wo naye okusinziira kye baba bataddeko nti ennyimba zammwe zabuwemu gwe kyanjawulo ki ky'olina wakati wo ne Gravity? Gravity mukulu wange ate yaliko boosi wange ebiseera ebisinga omuntu nze nga yali annyambi nampaako ekyokulya ng'ensi tesobola kyempa muwanye ekitiibwa ebisigadde oba yaliko mukama wange aba nsinga obumanyirivu n'obukugu era yaba amanye engeri gyayinza obyandulinga obulamu bwange bwonna mpanye omuntu yali abaddeko boosi yange ekitiibwa era simwogerako oba mukulu wange era yamanyi ensonga y'epaasipooti okiise embuga munno nga bwe babateeka mu lisiti bakakibomwereza sina bubaka bwenyeza kuweereza yali mukama wange baba nsinga obumanyirivu n'obukugu era amanyi naye engeri y'okukikwatamu kirungi nnyo nze gwe kusoose okwambala ku suuti nekanzu era nebaza muganda wange avata designs okutwambaza mpulirira ddala ng'embeera ekyusa otuuka wano ebyokoola byonna nebikuvaako ebyokoola era ebbaluwa erimu ebintu bingi ndoopye abantu bangi eno ebbaluwa egenda kuluma buli omu ndoopedde ddala abantu bangi neyasitudde omuliro naye muloope mu bbaluwa mwali omulopye okugezaako okukyazisa abaana ba Buganda obuganda okukiika embuga kirungi nnyo kuba Ssaabasajja Kabaka yateerawo ne rediyo 89.2 era abavubuka mulembe omuki era kontenti abeera ku 88 yawukana nnyo n'abeera ku 89.2 guno mulembe gw'abavubuka yaguyita abavubuka ab'omulembe omuki guno teguzannya kyova olaba gulimu emitawaana mingi bw'olaba nga wakoze omutawaana ng'odduka embuga ng'osooka ogamba bannange omulembe Ssaabasajja yagutuwa baddadi wawe natambudde obubi ng'aluŋŋamya nga tugenda nga tweyongerayo mu maaso.